Abakristaayo wano mu Kampala bakedde kweyo kkanisa ya Pawulo omutuukirivu e Namirembe mu ggombolola y'e Rubaga okwetaba mu kusaba kwa leero okulembeddwa mu ddiini atwala Lutikko y'e Namirembe Reverand Canon Benon Kityo. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli abakungu okuva mu gavumenti ya Ssaabasajja, bannabyabufuzi abali mu gavumenti eya wakati n'abantu ba bulijjo. Ddiini atwala Lutikko y'e Namirembe Reverand Canon Benon Kityo okubuulira kwe akutambuliza ku kabi eri abakristaayo okuwangalira mu kkubo ery'okwonoona ekintu kyagambye nti kikyamu, era n'asaba abakristaayo okudda eri Omukama wamu n'okumulaajaniranga okubayisa mu kusoomoozebwa kwe baba bafunye mu nsi. Mu kusaba kuno wabaddewo n'okusabira Ssaabasajja Kabaka, abalangira wamu n'abaana b'eŋŋoma. Era mu kiseera Katonda waffe katusse okwebaza olw'emyaka 64 egya Ssaabasajja Kabaka lone mwene mutemero okubiri. Tukwebaza kubanga omuwaniridde obulamu bwebuyise mu bigambo bingi, obulamu bw'obuwanganguse tubutukira, obulamu bw'okubeera Ssabataka tubutukira. Mu bubaka bwe bumusomedde omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abazadde okufaayo ennyo okusomesa abaana eddiini n'empisa bibasobozese okwaŋŋanga okusoomoozebwa okuli mu nsi eno. Abazadde bonna mu Buganda okufaayo ennyo ku baana nga mubasomesa ate nga mubakubiriza era nga bakulire mu ddiini, olwo nno bwe banasobola okwaŋŋanga ebiteeru eby'ensi eno. Mu bubaka bwe bumu mubaddemu n'okusiima omutonzi olw'okusobozesa Ssaabasajja okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 64. Ekiseera kino Obuganda bwonna okwebaza Katonda olw'obukuumi obulabe obulungi byawadde Kabaka waffe Ssaabasajja Ronald Mutebi Owookubiri akati emyaka 64. N'Ekereziya Katolika eyagaliza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Owookubiri amazaalibwa ag'omulundi ogw'64 amalungi. Omudyankoni mu Ekereziya e Rubaga Andrew Brian Mayiga bw'abadde abuulira mu Ekereziya eno ategeezezza nti toyinza kwogera ku ddiini mu Uganda n'otayogera ku Bwakabaka bwa Buganda. Kubanga mu 1879 Mapeera n'Amansi nga bazze okuleeta eddiini ng'Omukama abatumye wano mu Uganda, Ssekabaka Muteesa omubereberye ye yabakkiriza okusobola okulangirira amawulire agasanyusa ag'eddiini mu Buganda ate ne mu Uganda okutwaliza awamu. Ono yeebazizza nnyo Musota olw'obutasosola mu mawanga ebbanga lyonna okuva lwe yatuuzibwa ku Namulondo, n'ategeeza nti baffe yalabira wala okujjanjaba abantu b'endwadde ya Nalubiri. Tasosola mu mawanga, afa ku buli muntu kabeere muyise. Obubaka obw'ebigambo by'Omukama by'atuma olwaleero beene abituukiriza ddala. Yeebazizza nnyo Kabaka olw'okukumaakumanga abantu be ne mu kaseera nga waliwo obukuubagano. Afudde ku bantu be, beene ayagadde abantu abaavu, ayagadde abantu abatalina mwasirizi, alabiridde Obuganda, alabiridde abantu be. Buno bwe bubaka era leero bwe tufunye ne mu bigambo ebyawandiikibwa mu masomo aga leero nga Mukama waffe Yesu Kristo ayongera okufa ku bantu be abatalina bwe bali. Abasoddokisi Namuŋŋoona n'abalokole mu Ndeeba nabo basabidde omutanda. Amazaalibwa ga beene gaakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno, ng'era yasiima gajaguzibwe mu ssaza lye eri e Bulemeezi Endejje. Zubairi Lwalira ne Mark Jackson Kasule, BBS Telefayina, ageesigika.